ku buliri wotumalira ensonga zonna omuntu w'opulaningira nzizaako ki omwaka gutandise ngenda kikola ntya omwaka gweddeko yenkola ntya lwaki osuluwo kyo kikusuuza ng'okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu infestation mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ng'oyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajati Farida station mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetuteekayo osobole okumanya. sikkiriziganya n'ekyo Hajati tabanga kuna kirowoozo kinuuba nga taŋŋambye tasobola kuvaawo n'atambula ajagenze ati nina kulaba nti nsala amagezi gonna agasoboka ng'omusajja ate bw'owuliriza omukazi ono byakugamba owulira nga tebikwatagana bw'ate yanobye yeebase akoze ki sisobola kukkiriziganya na kyakugamba nti anobye nga nkoze Hajati bintu tewali lwe yali anobye Hajati nga ayagala amaka ge ekikulu mu byonna nti ekiyitibwa obufumbo bwe Hajati akyetaaga ekyo sikkiriziganya sijja kulowooza ku kintu kyonna bwe kiti naye kasooka enkubire ku maama we Salamu alaikum nnyabo sibeeta no nnyabo ennyabo mujebaleko nnyabo tubuze anti embeera eriwo nammwe mugirawa bitubuuba bano nabino byokulonda nga bwobimanyi tubamu ono yakola ati ono yasinga kino ono yagira kino tubeerayo naye era bwe tumala tukola ate ku birala obulwadde bwo tebututiisiza kubanga bwekyo ekyobukolera tukimanyi ennyabo si bubi obulamu wali bugenda okulira akawungezi fenna tuba tutuuse mpozi ze mbadde nkubye okubuuza mbadde nkubye kubuuza oba oyo yatuuse bangi anti twabale tugambye ntitujja kujjako eyo nenfuna ebintaataganyamu naye nesanga nga ye agise nga taliiwo n'endowooza oba yazze dda taliiwo kale kandabe oba asoose wa mukwano gwe ennyabo
kale nyawo salama alaikum nyawo omuyaayo ono alina bwe yayogera ekintu ate kati lwenkirowoozaako Panze, botankolera kyo, botampa simanyi botampa kyapa, botampa ki? Ekyapa bwe mbasi kirabye ku mwana wo ne mukyala wo. nga mwana wani gwozanyirako Hajjati oli ludda wa Zahara ddala gwe omanyi Hajjati gyali oba tomanyi Hajjati ali ludda kino ekiwola tekitta omukazi omwana w'abandi naye ku buyaye bw'omukazi oyo olaba akuba musajja mpi ng'alinga akuba muwala munne Hajjati omwana w'abandi kati nno kino kyekiseera nina okukozeseza amagezi kubanga ekikazi kino kyafungana nti bwe kitafuna kyapa kittawo omuntu kitta omukazi oba omwana nneeno yessaawa naye ate n'ekyapa kyekiŋŋamba Ate naaku agamba nti bw'atafuna kyapa atta omwana oba omukazi akutta oyo embwa ekutta nawulira wuuyo nti n'ekitawo yali musalamala ng'abasalamala tebawena ayinza n'okutta ne munne gwe bakola naye bannanga obububa butemugwanjawula ate Zahara omwana w'abandi oba omulanze eki ngenda kwogera nti anze obwese mwandu naabukola nti ntandikirawo okugenda ewaabwe w'omuwala nti Hajjati munnange baamunziseeko eno yessaawa kati anti ayagala kyapa ate nalaba kyembadde ndowooza nti ekyapa ki ekyapa atekoze Hajjati yakirina Haji gende wa Lukumaani akuwe ku magezi tobeerawo bayinza okuttira omukazi n'osigala mu lwayaba omusajja oyo engeri gy'atambuddemu wano endaga nga kyalazeeko kikulu naye nga maama nno naawe kirabika oli mubonako atomwagala kuba mazima ddala amaaso nze gabadde gatuukidde eri ku geeti owa ekyo kyekimbuuza nze ndeka ndi ku bizibu byange naawe ogenda otandika kunteekako muntu omusibe wamuwadde emmere wabula tontabula sirina ganyiiga yeetaaga okulya nga lwakireka naawe tontabulanga basiba naatale yeetaaga okulya bwoba oyagala lera tutwalidde emmere ye mugenda mutwalira ku mmere yani naawe kati olwo aba akyali musibe oyagala omuntu gwe tusibye ate mutwalire emmere leka naye kunfuula nnyo winga tonfuula ate bana abasajja bano banagana amakomera kati agenda ku zino omuntu akubbye omuntu temukomera ate ne bakugamba omusembuleetere ku mmere olaba kikola amakulu naawe ekibateesa mu kkomera kuba twagala omuntu yenna bagenda omusiba nga bagala afune disipulini abeere n'empisa okitegeera tebeetaagana kulya tebeetaaga kukola kintu kyonna era nga amaze kulya anti kati eyo yendowooza yo byali bya myaka gyammwe kati nno kankugamba oyo omukazi yeyeebonyabonya singa yakkiriza ekintu kye nali mugambye singa kati ali bulungi yalibadde yeeyagala osanga yalibadde namumaka ge malala nga yeeyagala namugamba mukusooka nemugamba tambula onviiri nemugamba leeta ekyampa mpa ekyampa mu ngalo nze nkuleke n'agaana kati ng'omugamba mutumuwe emmere lwaki tofuna ku mutima gusaasira gwalina omutima gusaasira tambula onviiri kuba saagalira ddala muntu alina mutima gusaasira okitegeera kirabika bino byenkola byonna twabitegeera twabiraba mbadde manyi bino ebintu tubiranira babiri nakuwadde n'omulimu gwogwo okutta ekitongole ekikyasinza obunene almost ekiri ku biggest parts mu Kampala nkuwadde omulimu gwa security mulamba omanyi abantu abanoonya emirimu nagugaana siri kukola sijja kukola sijja kikola kati oyagala mulimu ki gw'ataasoma tewasoma tomanyi luzungu tomanyi kuwandiikamulimu ki singa obadde omanyiko yaddaka niguza we bati mukusoma nalikuwadde obwa finance sinakindi nalikuwadde catering naye kati catering ogenda kukola ki tojja kumanya ingredients kuketa era kino ekyokuketa kyonna kiganyi sijja muketta anti obuzibu bwonna njogera oyogera naye kati nze nkuwulidde kati ekiriwo bw'oba tosobola kukkiriza byekugamba bw'oba oyagala nnyo ng'olina nnyo ekisa
gate hiyo nzigule genda nja kunonya abantu abalabera ku gate yange wenno tonneemolera kunze siri mwangu sawa yakudawo nga nemola siri mu zegande kusulula mukazi sijja musimulula lwaki tofuna mu mutima onze ontunga buchunzi ninga atali nyoko ninga atakuzaala lwaki okatitiibwa nakugamba bwagala kukazo yo jawe kigambo kino nyoko jawe kigambo kya nyoko buli kaseera nongamba nyoko wanyisudde ku street abalala ne banona ne balala tulabiriddwa akulabiride ngo nani ngaatubudde ebizowa omukazi oyo ngaatulabiridde nga talina mutima mubi akulabiride gwe nani talina nagwasosola kujango gya wano wakafuna ki ofunyemu emmere yeewano ani abadde agirya sefe tubadde tugirya ani yaligiri bwe nonyumiza emmere singa tulya mmere singa ezo toyize ziri awezito kubanga toyi bagiteekawo nti omuntu alina ogigendamu neyeyamba singa tetulya mmere yalibadde n'omulimu naye wandifunye ku kisa tonyumiza bintu byakisa gundi tonyumiza byakisa ekisa kyo wakakikola emyaka emeka ofunyemu ki oliawo omukazi ngaatuwadde emmere omukazi ngaatulabiridde omukazi nga teyeekanya namu wadde okutunulako ebbali nti oba nkoze ekyo okuwomu abantu bano bali naye nodda ku mukazi noleko omusibo bwenkajjawo toyagala kumuta tuyagala tumusibe lwaki twabikola babiri nze nabikulekera wandaba ngenda naawe sikola kitandika sagala naye ate kunekalizakalizaamu nyo ebintu bya kisiri kati otegedde omusajja we gyalaze musajja byebiki haji otegedde gyalaze haji abaddeko wano n'omugamba oti munyonyodde nemuga nti omukyala yanoba taliiwo yagenda omusajja okakasa nemuga namwegayiridde nenfukamira nenkula nti omukazi n'agenda bugeza yageze ewaabwe kati olwaki tomugambye kuyingirako munda naawe waliwo kyesituuseeko buli kimu kimunyonyodde nemugamba nti haji munange yingirako munju gyali nensekaseka nemuga nti haji kakati haji ndaba kati salidde muntabu kati lwaki tazze naawe kakati wandikoze bwoti noyingirako ng'omusajja takkiriza oba omukazi yakola kyomusajja nga nkuyita ate omusajja owedde ali ku masimu akuba bwenkimugjako owedda nti tokubalindako oweddako amasimu ngaali wano owedde ensimu egikuwa nga wengitugga nga njinyika nga njijjako obadde nayo omusajja kati okutusa ngenza okulaba ngayebakigo nenga nti yekiki omusajja n'akaaba n'alajala naye engeri gyayagalamu mukazi we togenda kumutuuka newekiriba ki newolikola otya nebwolibunyawa togenda kutuuka akakazi koyita kakazi ako togenda mumutuuka engeri gyakola ki gyamwagalamu aji yekubya ekiko ku lwajati aji akabide ajati mama ebiranga kibadde wano okimanyi yaye ndabye mukazi wange maama nimugjawa mukazi nenga omusajja bamulogera ku mukazi omusajja bamusibira kuli n'abanga kuli kwatambulirako ati ali ku lujegere bannanga omusajja alajani bwaba abikoze byonna bwe bitu jamu tugende ajati alina okufa leero tulabe alina okufa leero bwaba aji yekubye neyejira n'akaaba atya nze siri mukazi naawe soko